Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Tukwagala nnyo gy'osinzira okutulabira kitundu kyaffe kya kubiri enibagiyita There Is Still Hope TTV tubeerayo kubanga ate tukutwalira ddala mu maaso. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amateendo. Bwe mutukuvu fuga mu bulamu bwaffe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli atulaba yenna n'addamu nti amiina era amiina ddala. Ya osibye otya osuze otya webale gy'okolako gyonna gwe neyeekumira ku The Still Hope okola kyamaanyi muganda wange mwannyinaze taata maama mwenna senga jjajja ojja kola kyamaanyi okubanga baganda baffe mutugobererayo okuyita mu linnya erya Yesu. Amiina. Kale leero tugenda okumirako senta twatuuse dda Mami Jessica Kayanja yali ajulira ku Judith Babirya. Judith Babirya abamba mukonjera bibi byerera. Omuntu abaako n'ebirungi n'abaako ne paati ye embi naye gwayagala era gwe akulembera omwoyo wa Katonda oba omwana wa Katonda gw'oyinagira na paati nnungi ebyoso byogerako naye n'obireka naye n'otambula n'ebirungi kubanga omuntu ali 100% perfect. Kati bagadde amuweera obujulizi mu area ye ey'okuyiiba mu kisaawe ekyokweza Mukama okuyita mu kuyimba n'agamba mbabuulire oba mukkiriza oba mugaana oba muyomba oba museka oba mwogera mu nnyindo oba mu matu, Judith is another person via worship. Yali waggulu. No matter what's going on, no matter what happened, amazima church shiwano mu Uganda itayimba nyimba za Judith. Kale n'ogenda eri gye batamanyi Luganda okujja baziyimba okujjako ng'eyusi church oya n'abasamize bazikuba segedde okujjako ate n'ataba mu Uganda era ajja zikuba. So Judith ennyimba ze yayimba mutima gwa Katonda. Va ku bayimbi b'ennaku zino afa kuweza alubamu banange yawulira obusungu kino ng'oyimba n'omubuuza kiki ekyo mu gospel apa nogane banna kirira yambuka kirira cheza Yesu wange haleluya haleluya musimanyi omanyi bino ebiyimba ebyensi oli yakikolamu just copy n'ateekamu Yesu mu mwaka ku mwaka simanyi Yesu alina waaka kayade guno mulembe ebyo gwagala ndiraleka awana ku church emu abaana ne bayimba ennyimba za Judith n'omuyimbi omulala pasa n'agaana ayimba ezo bibi by'abakadde ebyetaaga mbu kwaya y'abakyala erina oyimba naye no kwaya y'ekkanisa ezo nedda bayimba bayimba kibonge ekyo kye bayimba kyekiki n'omulala namuwulira agira ennyimba za Pastor Miz oyo oba omutegera Pastor Miz John Miz mbwezimanyi ezo ennyimba zisumagiza mbwezimanyi mbu bazikuwa mu bitongo nga negwe ate omanya ali mu mubiri ate ne Katonda w'ensi eno w'omulembe guno abatanse omunyonyogera mpola ajja kuseka aba agenda kuseka tayinza butaseka. Kakale kasobola tukuwe ebigambo bya Mami Jessica osooka obiwulire ng'amuwako byagala nkubuulire ayimbye namu nayingidde mu kifo kiri newe kabuli walembeera gy'oba ng'oyitamu natalako ennyimba ezo n'okwakkanya netutwalirayo. Nze nina oluyimba lwe nawulirizanga nnyo olwa Judith Babirya naye nga naluwuliza emyezi 3 nga siruggyako stop kumakya nkugambe nga oteekako kagundi ku kalediyo kalipule ng'oluteeka mu lipule nateeka na mu repeat nawuliza oluyimba lwe almost for 3 months nesobola okuwulira kikibonge 3 months
Very mad. Gamba usegi budachika nga. Nkomalo yanga naze mpita. Ate nayo mnange oba ne buya gundi bunoteekamu. Sobola okweta sekibabu. Ojasi kasana ga ulira n'ogenda. Noziba amatuga ag'omwoyo. Ate bakumanya banyiza babiteeka mu katuudo yateeka katuudo ne babikuba bulungi kiri guno ga kiti kino. Kale wabasooka owulirize Jessica nga awo obujulizi. Simanyi babigingako okusimando nga bakyali balamu. Ndoza balimba fe. Naye banaye oyo omukyala abadde n'ennyimba kawoziwuliriza uyangamune yakomyewo. Naye wano tosaana kumuwaayo ka credit. Sawe ne bamukonjera. Oyo yagwa biki. N'amala akolamu bw'ati n'agenda wa Mukama waffe Yesu. Omukyala oyo yatuyimbira ennyimba bannange. Lip. Simako. Simanyi lip. Blessed in peace. Aba peace kye banaye abantu mukulalira abagenzi. Kale baba mu dakika zijja kubeera 5 ate sobola okuba nga tetweyongerayo. No, they are entertainers, but they are worshippers. Waliwo abantu abasanyusa ne waliwo n'abasinza. Judith Babiri is a worshipper. Musinza ddala. She came yajja lumu and hit the airwaves. n'awamba empewo zonna. Nationally, internationally, globally. Mu ggwanga mawanga mala n'okwetoolola ensi yonna. I went to visit a Catholic in the United Kingdom, a Catholic Uganda. Nina munnayuganda omukatuliki gwe nagenda okyalira e Bungereza. Nga naye ataddeko Judith Babiri. That person was playing Judith Babiri's worship. Nga ataddeko Judith Babiri. Nga naye azanya sirina figure za Kimerika. She was playing that Sirina song. Haiti. She was playing that song. Mukatuliki. That person was a Catholic. There was speed in her music. Ennyimba ze zaafuna supiidi. And now, Kaakati even though you want to capitalize on her mistake, yadde oyagala kwogera nnyo ku nsobi ze yakola, for us we are still singing her music. ffe tukyayimba ennyimba ze yayimba. Hey! We are still singing her music. Tukyayimba ennyimba ze. That is the power of worship. Ago ge maanyi g'okusinza. Ne bw'ogamba nti tomwagala, Even if you say you don't like ne her, bw'ogamba nti wamukyawa, even if you say you hate her, ne bw'ogamba nti musobu, even if you say she's wrong, Pastor Jessica naye ajja kuyingira Pastor ayimba. Jessica will come in singing Nayingidde that one. mu kifo kino empulira amaanyi ge ekitiibwa kye kirabisibwa leero na Yesu ali wano. Ago ge maanyi That g'okusinza, is the power of worship. ago ge maanyi That is g'okusinza. the power of worship. Okusinza Worship kukwambaza emisinde gives you speed, n'oyisa abaakusookayo bonna, and you overtake everyone who went ahead of you, ate n'osigalayo. and you remain there, N'osigalayo, and you remain there, n'osigalayo. you remain there. Oyinza n'okuba ng'oli wano ng'onyiize. Probably you may be here and you're already offended. Abayimbi abatuukirivu gye bali, They are righteous and holy singers. naye oli yali musinza. That one was a worshipper. Oli yali musinza She was a worshipper, era akyali and musinza, she still is a worshipper, kubanga tusinza ennyimba ze, because we still tusinzisa mu nnyimba ze. sing her songs in worship. Omuntu ayimba ku Nnamulondo Somebody who sings about the throne, n'ayimba eggulu bwe lifaanana. sings about how the heaven is. Abooluganda tomwepankiranga, Brethren, you don't mess with that one. You tomwepankirangako. don't mess with that one.
va ku bino nyenye ekiwato Forget about this. Go down, up, down, up, down. naye omuntu But somebody agamba ati nalabye Namulondo who say, I saw the throne, nendaba bamalayika I saw the angels. oyo tomuzanyirangako You don't play with that person. olunaku lwaleero Today, okusinza worship kuleeta sipiidi is bringing speed. kuleeta sipiidi Is bringing speed. kuleeta sipiidi Is bringing speed. eriyo abagenda okunyiiga Some people are going to be nga offended. tebamanyi nkolagana gy'olina na katonda They wo don't know the relationship you have with your God. bagambe nti oyo alabika yasaliriza They will say, it seems that one cheated. oyo alabika yabba It seems that one stole kye something. batamanyi What they don't nti know, bw'otobeera nayo if you're not with them, obeera you osinza are busy worshiping. obeera You osinza are busy worshiping. obeera You're osinza busy worshiping. kale looza akatambi ako okawulidde bulungi mami Jessica Kayanja Bana kirinya nasira dali ndi mukama muno. Ngamba Jessica. ate nakabiri mu olumu ndaba zikuwa kusabira kwenenya ku lw'eggwanga tuveeyo naye ng'amazima Judith ate Judith abayimbi abamu bano ba upcoming ba gospel artists Judith si gospel artist Judith is a gospel minister Oli muweereza. era obakade nako nayingidde obwa artist Kandi kye tukireke. naye is a gospel minister Judith owuliriza engeri gyagamba how she gets those songs engeri gyafunamu enyimba waliwo omutango ogw'amaanyi awo ezimu agamba nyingira mu kusiiba nakuzanga asatu ng'asibira oluyimba niyawula mukama mpe message gye ngenda okuyimba tebukya bukikumakya ngaffe tuwulirayo bano abalinaku zino ayita bali nga agula ekikomando n'alaba omuntu agula ekikomando agenda okukwata musawo nga temuli ssente najja n'agamba mukama yamponye yampayo ekyamagiro nagenda ogula ekikomando nga sirina ssente naye mukama yaleeta omuntu awo nansasulira Yesu nkwebaza olw'okunjagala engalo zikube waggulu naye abaana balina supidi mu kuyiiga aliya 12 saawa 4 olwalukuse ku mikutu sokoleke just kubula kido bakiyita kido ekyokugula ekikomando n'alaba munne ng'aligula ekikamando n'afuna oluyimba magezi enaku zino kati magezi gabe gwe bakozesa simu oyo mutukuvu jabafuneka abantu abalimba ennyimba ezitwala abantu mu kubeerawo kwa mukama noba oluyimba olwaluyiza nabanga ki ye mutango okigwe wawa beera ng'amazima waliwo omutanga waliwo okweyawula waliwo okukola ki waliwo to have that silent moment owulire eddala waliwo okusoma ebyawandiikibwa otegeere bulungi message ebakuwadde naye ab'embenaku zino tebasoma bayibuli tebasaba bamaluyimba musanga wabwe balinze baasa yeyongerayo awalala okitegedde so let me tell you not until you recognize that this is ministry okuyimba buweereza si kukyamusa abantu kiringa pasita wabaga n'okujja katuuti okuwa samoni alina okweteekateeka Kama ndajifuna ali katuuti oyaba aliko ekizibu ekikyamu awo yayinza omulungamiza anti olasobola okulungamizaawo kituufu naye era abaze yeetegese ng'ali redde yes omwoyo wagamba nedda kati bagambe kino then n'ogenda n'ekyo naye nga ze yeetegese okitegedde essebo kakati kyekimu n'omuyimbi aba pasita aba musumba naye ng'agenda kuyitira mu music okukuwa obubaka tuwa enjiri kakati kitegeeza alina osoma bayibuli alina okweyawula alina okukola ebintu ng'omusumba byakola okubanga afuna okubeerawo kwa katonda n'obubaka okuva eri katonda ate nakyo kituufu nga kati onootuyimbira biki byabe batakuwadde era tugenda kuddayo muzeemu abega kubanga kati ezenaku temuli makubu
we shall visit all the songs. Ayi tulina ekyokukola. Saka tukole ebyokuyimba abanatusonyiwa yakuwa talante. Tuyampe ekyo. Era tulina kuddayo abesibye mu kuyimba naye nga abantu abayitangako. Ninga beetaddeyo bwetezi. Bangi. Nga tayitibwangako mweyo ministry y'okuweereza Mukama okuyita mu nnyimba. Naye abalaba oli ng'akikubye. Okitegedde? Kati ekizibu let me tell you kuno kuyitibwa. Abalaba oli akikubye ate talina ssente oli. Kade yalina nalaga kati nze nina. Olaba oli atalina akikubye. Kati nze olina kwa ssente zange nenkola video eri print. Ey'amaanyi. Ninkola audio muzigo. Nyiza okutrendinga. Kati ennaku zino tunoonya trend. Alina bino bya trendi. Ndabise ntya. One abayimbira ono yali Omuseveni Sudan omukyala. Tuzi yayimba akayimba kyawo. Omuseveni Sudan. Waliwo omukyala yayimba akayimba akakwata ennyo. N'akola n'ekivvulu. Simanyi entanta, simanyi. Entante. Simanyi entante. Simanyi mbu omuyimba oluvudde. Era bazaama olwalonja omuwulirawo. Bamuwulira. Kakati waliwo omuntu okuba ne talenti waliwo n'okuyitibwa. Ogedde omukyala n'enkuyeyo mbugimanyi kyeza for yes. Kyeza. Nanoonyako meaning ntegeereko. Kuzinira Mukama. A dance for Jesus. Joyce, rejoice you heavens and earth. Kyekyawandikibwa kyaffe ekyo. Kirabika. Muyambye kale wamate. Ninga kiti yakuyita n'okola ka edit. Ate teyalinjagadde. Wandi byonoonye. Aliterezeza nnyo. N'okusinga kaawo. Naye otavaayo. Nanti ye buli omu aba n'ebibalo bye. Kuye bino olwanga tetujja kuvaayo bulungi. Kati talenti. Osobola okuba ne talenti. Ekisoboka. Kati webinyumira. Talenti eyo nesisinkana okuyitibwa. Awo. Binyuma nnyo. Kati Judith ye talenti y'okuyimba akola ki? Ate nebigana ne bimikisinga n'okuyitibwa nga kwe kumu. Omuganda n'agamba nti kitokota se kisaanikire. Akubanja wawerekera akuwalana. Buzire ebeera wala. Sabu ogenda kuddamu okunywa amazzi. Teri kunywa mazzi. Akubanja n'okuwalana n'obala nga bajja. Ogabane mumingirize. Oba kweka wansi w'entebe. Mumingirize. Leero ogenda mu nsuwa. Oyogera nabo ng'aba. Anti Sudi. Sudi abaako. Yuno kawalana. Sudi abaako. Buli kyoyogera kibaweewe tebakukkiriza. Kati nti Judith ayina ye talenti. She's talented. Ate n'okuyitibwa kwekwo. Kwakutuyimbira. Okitegedde? So nti asobola n'obacca si nti buli luyimba nti omuntu ayayitibwa bwenyimba zonna alina okwanga lisiti asobola n'okuyimba ennyimba nga zisanyusa naye era ebirala zikututte mu mwoyo essanyu the joy ng'olabira ddala lya Bwakatonda. Omuntu agenda wano zikube wepwa. Naye munnange entendereza gyatenderezaamu ati gwe alina talenti nga tolina kuyitibwa bajja kutunuulira bati nga bagamba zikube nga bagamba zekubide. So banaye Judith tusiimengako abantu. Nange nze ndi musiimu. Nze nasiima dda. In fact we tubala abayimbi abaweereza Mukama mu nnyimba ng'ennyimba zaabwe zijja kujjukirwa. Baali b'amaanyi. Emirembe n'emirembe. Balegendi. Byoyo. Judith. Betty Namaganda. Mate oli naye. Bali awo. Boluyimbo naatera okudda. N'emmeme yange. Ezo nnyimba tezikaddiwa. Oluteekako mmemme yange n'owulyanga amazima. Era nebikutabudde okakkanye. Ampitanga wa yero. Era bwe baali nzijjaku. Akasati ka yero. Ani yali amaliti ndiwona okutambula nga nsamba papula. Nonde 10. Oli mukulu Mukama. Ezo kazi z'abakadde.
Byabakadde. Oli empologoma ya Yuda tewali akwenkana. Ulira okubikulirwa. Oli kikolo kya Yese gwayamba aba. Lino oluyimba. Ali mu byawandiikibwa mwatoga. Katonda wabana kwakola. Ukeyazi. Embasi na mjaa ukeyazi. Ale ukeyazi. Mbako. Washire. Nakichenga mnonga. Kakati. Olabuli ndo birago kyali atubulidde. Ka comment section kali awo. Kali open. Bakuzema kibuuzo kyo. Munange banyambye. Employee ne employer. Banyambye employee. Employer ye boss. Ye boss. Kati employee kadde. Saudi tubaita bakadama. Nese kadama. Kadama we Uganda. Kakati. Eso. Baba akote baba. The education okusema. Eranze nali ndowooza nti abeera banene. Basomera ddala. Yes, fees. They ate the books. Bali ebitabo. Konka nsobola kavunula kanema. Kakati. Leero balekedde omwaka batuyambe bintu bo biraba batya. Ebintu bino biraba byotya bannange. Kikulu mutoki. Abayimbi baffe abamu bambi baali kati n'ennyimba z'ennaku nezivaayo muganda wange. Nno omusajja atuyemu oluyimba olulala. Katona bakitegeera. Ndi muna Uganda weneerira ekikomando ndi muna Uganda. Obadde ki? Tonaba kuluwulira. Katonda wange. Basa bavuga. Nsumba natuyemu oluyimba. Wiri. Nakalaba kaawo nengamba nengamba obanzaala bubi. Uganda wange. Mweneerira ekikomando ndi muna Uganda. Leo tuko okubikola ne kugenda. Mba nalaba musumba bansonyiwe. Olaba okuyitibwa abantu abakwetoolodde they contribute much on your calling. Odo kimanyi? Abantu abakwetoolodde b'obeera nabo b'olireetinga nabo basalawo kinene nnyo okuyitibwa kw'olina ddesi be baakuyita. Bakola kinene nnyo batya okukusuula oba okuwanira n'oyeyongerayo n'okuyitibwa. Erengera nnoono. Woba oliko okuyitibwa n'obeera n'abantu abatategeera kuyitibwa ebikonwa ab'ensi tosuubira. Toyinza osukako awo wooli ogenda kudda mabega. Kati bali nikuddamu ansa ya omusumba wange nti abakwetoolodde bakuinfluensinga nnyo bainfluensinga nnyo okuyitibwa kw'olina ne environment muki. Naye twogera ku call olina okutumira factors. Other factors they have to remain constant. Bwe kiri environment kikulu nnyo ne people you relate nabo kikulu nnyo and your time akaddeko. Taata leka tuleke bulesi naawe tuleke kati amazima we received the call. Twafuna okuyitibwa. Tulina okuyitibwa. Naye nga bwe lwegamba nti abayite baba bangi naye abalonde batono. Kakati ffenna olumusi Katonda yatuyita. Naye okukulonda you need to have time with him. Olina okufuna akaseera naye. Akulonda akugambira tugenda kukola kino. Kituufu. Kangwekeza mpe ennyango. Bagimpe. Oba interview oba oli ku mulimu kampuni yonna gy'okolera. Okufuna promotion muganda wange olina okuba nga omukulu mulinako enkolagana. Olina okuba nga omukulu mulina enkolagana osuubira nti omwesuraba wakuyita aba ayogera oli ku ssimu wayogera dakiika bbiri mu bosi kanzije onsubireyawo tewali ngazi tewali. Era olina okuba nga ffe twali nga tusoma bakuba ennaku zino
nga okulonda class monitor teacher alina okwetegereza bulungi nnyo enkolayo omwana ng'ate alina enkolagana ne teacher oyo afedde ffe tebamalanga galonda class monitor etugira ayo byakalulu teacher nga class teacher gwe bakwasa kirasi eyo aba ayagala omwana agenda omwanguwira nga balina enkolagana naye there will be is a communication ajja kuba amugamba ekintu nagala n'agamba kirasi nti kino nakino oyo gw'aba ayagala sibyakugera ku makya nedda era abasomesa abamu balina musobola olonda class monitor n'amuganda nze nalimbira byeko nagamba oyo nedda tasobola kubeera class monitor mu kirasi yange eno kirasi ya era nagera mu office agamba oyo muganya office nemuwuliriza namugamba kati you conduct werondere yes ye ate nkutwalawa jjajja musajja wafuna abo bonna balonda okubeera baminisita bala DC manya baani olina okuba ng'olina enkolagana ne jjajja tosuubira mbu mugojja kubeera eno ejjinja teryakumanya kumanya bwaloote tomanya nalewo neŋŋamba naye jjajja ono singa kyogireko kiti nampita nampa obwa tomanya nomunange alina kankubuulire jjajja nga yakwagadde anti totola nti musomanyi bamala okulonda balina ogera mu kakiiko parliament akakiiko akapuruvinga noba nga olusi tokolifayinga ye abagamba kimu oyo gwenjagala bandi babayisizaawo kati gwe asunsula n'omulabamu ebituli omukulu ye amwagadde kiwedde sikyali ku Dawudi nebamulaba kano kato zimayerere omukulu yali amwagadde kyawedde yasiimye kati who are you kati kyekino nti okuyitibwa twayitibwa ffenna bwe kiri era abasinga twawulira ne tujja naye kati okusunsula kiringa amagye nga gakola recruitment gayita ebakuyita kwonna ne mukolaki ne batandika okwawula ate ebyamagye ekisinga kati olina okuba n'obudde oba tolina budde gwe togenda nakutuuka mu process yakwawulwa ate mujjamu ne mufikira kati ate example nyangu nira ID ate abo tubogera nkuwadde example munyiivu nnyo oyinza okwesomba mwezi mulamba ndi munyiivu nnyo kubanga kyoyagala kirina value okkiriza okunegulwamu aka n'okola ki nange ogenda kati okuyitibwako otakuwa value togenda kufuna budde na Katonda bumala kyo kituufu gazze wa mu ngalo tegayinza butajja bagulire embizi tegayinza butajja olye buli so aba UDC they got enough time with God bafuna obudde ne Katonda omala ebino ebyolero ayo mupira gwa mani Arsenal mu kibanda nafunayo oluyimba Katonda wamani biki awo ate tewamuyira omukulu abamani ne bamuyita n'Arsenal ne bamuyita omukulu wamaani omukulu wamaani ekigenda naye olwo lwalimu okusobola okubikula oluyimba lwalubedde yali akulaga nti Katonda omusamizi amuyita ate nawe mukyaki n'omuyita n'oli n'ayita engo eri kusaba kyakulya engalera mukama nkuma leero aleme kummeketa banayi nze Katonda mwewuunya yayoka neyekweka nze nasigaza kumwewuunya nakumuwa kitiibwa kajagamba nti n'omala oba Katonda bakutwala ebutabika eyo genzi wala obeera bwezeero si wano ku kyalo si kyalo nyumba yo onamu batoto basatu n'ofuluma n'ogenda mu tawuni n'oganja kudda nga beebalabe bwana ozaaloobwa ne bukutabula naye n'osiima okitegeera so Katonda ye muleke ayisaluti amagezi go we gakoma ye watandikira ensi yonna yesigamye ku muntu ogu
wali abali musaba enkuba saawa eno nayoga mukama leo tetonya omusana gwake leero banaye omukolo gugenda kufa mukama nyamba diru yange neyitemu oyemu omubbi ali muga mukama ekiro kya leero konyamba n'enziba bwe guyinza osembayo munane bamalaya bamusaba omukisa mukama leero mpa bakasitoma ntunde mmaze abakyala bali mukama okuma babba baffe ebibya katonda byo bwetandika obifumitiza kuba byakutwala ebutabika bakujjanjaba obomu nga omwami wange taata maama ga mukama abo abafumba ate be bagaba ku ssente eziwera bw'oba oleeta munaye newe keesi naye n'asaba mukama accident nga tezikyagwa nye bannange toka ng'otudde mutoka mukama njibika n'omusaayi naye katonda kati webalaga yesu yagamba let thy will be what okwagala kukolebwe obaddamu wakeesi okusaba kwe yamanyi oba nawe wakuddamu n'akubika n'omusaayi akati ye muleke naye ate namanyi ekikwewunyisa ffenna atusatisfyinga ffenna atumala ate n'asigalawo wakikola atya bayibuli kugamba eggulu y'entebe ye ensi y'entebe y'ebigere kati omanyi obunene bwaliko munene nnyo ezo zenyimba ezo kakati bafuna obudde obumala enough time with God naye ab'ennaku zino olimalira dakiika 2 ekidongo nga kitandika kitwalako seconds 3 pakati omanye olimba olukukangana oloota abagenzi nkekyokulota kubirawo kwa mukama nze manyi ekisinga okunyiiza ennaku zino bano abayimbi bano ab'ennaku zino banyiizaako ekintu kimu bagenda bakwata zibazita tunes bali bannaffe zebayimbamu ate ne bakulukutira omwo bwakyusizaamu olwo kakati nze kyemanyi naku zino tulina abayimbi tetukyalina abaweereza munange ng'okyali ku bayimbi kala tewaliwo zaleeta bano ekimanyi n'abasumba nabo bawuliriza basumba bannaabwe najja n'abuulira musumba iisha era enkyalewo ng'olina ebibbo 8 Saturday balina ogenda mu katale bagule ebibbo ebirala naye ku Sunday bibeere omukama yampadde okwolesebwa kwazze tulina ofuna ekibbo ekya special offering kati special offering yefaanana etya ensigo gy'ogenda okuwa mukama ye yanjawulo ku lw'obulamu bwo n'abaana bo n'emirimu gyo eyo gye bayita special oyagala akukulaakulanye nkulaba okitegedde akuwa omukisa ogw'omuyiika omubedde eyo special offering bayita special offering ekyokubiri kati tulina tithe ekitundu kya 10 yagamba aligula ebituli bye yatusuubiza kati era tojjanga n'ekibbo n'okiyitako oba otukoze ate eri special offering ekola nnyo okusinga tithe byonna bikola byonna tobiyitako olina okubeerawo ate gyokoma okuteekayo ekinene mukama akola the more you give the more you receive tulina offering tulina offering eri ebadde special offering ate mukama yagamba temujjanga lonsa olina okwebaza mukama n'ekiweebwayo kyo okitegedde tulina enjiri evangelism great commission ey'amaanyi mukama yatuga mu nsi ki zonna ebyalo byonna obireka n'obuulira enjiri okitegedde kati buli kibaako agati amakulu sokoleke tanguzeeko emabega what special offering ebyo byonna oba obikwasiza mukama agenda kwandulenga the special we ng'omwana netujja ku tithe tolekangayo bizinensi zikwase mukama zireme kubibwa era omulokole oba towakiweyo kimu kya 10 gwamagenda gomafu gafa offering ejanga ngalonka tutwala kikolimo kitegedde olina okubaako kyojja nakyo kirisiti evangelism
buulira enjiri ng'omanyi omukisa oguli mu kubuulira enjiri bayita bwe osoma Luka 8 awo Yesu yali abulira enjiri bano abakyala bamuweerezanga n'ebyabwe kino kye kirungi ekisanyusa mu maaso ga Katonda abantu bonna okulokoka n'okutegeera ddala amazima banategeera batya wamate kiba kirungi era kisanyusa buulira ki ekitegeeza Mukama wembulira enjiri mba musanyusa kasobera kola gwange naye naakola ogugwe kasobulira enjiri Mukama ebyo n'agenda bikolako awo ne tukategeera okuzimba bannange okuzimba tosaazimbira Mukama n'oviiramu awo naye kumanyi nti kitegeeza okuzimbira omutonzi zimbira Katonda ennyumba nze kankuwa obujulizi nze gwolaba musumba wammwe nazimbira Mukama ennyumba kyova nyamba anti kati ennyumba tuba tumala okuzimba okitegedde twamala okugizimba kakati naye gyolina ennyumba si gyolina obeera nayo Mukama yandaze obeera n'ennyumba ennene esingakaawo muzimbire bw'onomala omuzimbira akuzimbire okitegedde kakati olina okukola ki okuwaayo okuzimba olina okuwaayo okuzimba kino kya mugenyi love offering tulina okwaniriza abagenyi baffe akuwa ekyomwoyo akusigamu ekyomwoyo omuwange ekyomubiri kakati muganda wange omuntu wajjanga wano n'ayogera ebigambo ne bikuwa omukisa kasita obisigamu wooti togenda sigala kintu olaba ensigo kakubule mwana wa Katonda batakimanyi olaba nga ensigo erinda akaloosa ak'amazzi nemala ekatonyako bweti emerukirawo kitegedde ekyalenti kyapangisa tukyapangisa ali akakimanyi wano kandi tiyadde akakubira n'essimu muganda wange ayimirira mu mulimu gwa Mukama ng'osasula lenti Mukama akumalira ebizibu sooka oteeka emikono waggulu mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu nsabira abaami bano n'abakyala bano abayimiridde ku mulimu guno nga bawaayo lenti Mukama basasula amabanja gaabwe gonna ge balina Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tambula oleete netuleeta ekirala kiri awo wakyaliwo ekijja batemanyi biweddeyo lengera nnono masanyalaze ate kati ebyuma binaberako bitya ebyuma pasita lenti netya pasita zirenti ate waliwo netya pasita zofatole okitegedde ebyo byonna ugambye muganda wange oyinza otukaisanga nezwali ziweddeyo nogaba njuze empapula mu bayibuli zemasulanga mu lukibbo ate kati wetutokutya pastors ofatole manyi batugamba totya kweyama owaayo omwana okola n'agamba ate osobola okweyama nti ku sande ejja netukusabira essaala eno mweno wiiki Mukama n'akuwa omukisa nti kuno okweyamaakwo singa tukuteekako weeyama mu maaso ga Katonda oba omuwozi omugugu Mukama gwoba owoze akukubira ekkubo zisazo zifune negwe tuve wano basoma bajja okukuba empi balingira mu ddiiro wabafuna Kristo gamba Yesu nkwebaza olwaleero obulamu bwange nsabye nzigula amaaso manye okuyitibwa kwange funa obudde obumala naawe bingi byempadde obudde bitalina mugaso olwaleero njagala ntuukirize okuyitibwa kwange Kristo Yesu amiina era amiina ddala katwetoolemu wamma Katonda simanyi gwe tubuulire mu church yo mwina ebibbo bimeka ajatubuulira teekawo awo tolimba yogera omanyi ennaku zino ebibbo byavaawo tulina bibagalo ate kati essimu mobile money balina merchant code balina sendi balina sendi weevu centenary bank muganda wange omupe oyinza okulaba obulango n'okamba nkoze ashautupe M-Pesa flexpay sendi weevu akaunti ya dola kyokka tomanyi na dola weefaanana musajja wattu
tujikwata nga nako balabira okuteekawo n'akawunti ezitali eya euro invisible pound balateekawo kati account ya assets osobola ennyumba yo kama nakuwa mwezi anti alina yayongebwako kale wapaka tulemu katoto gakuba nga tukomawo shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.